Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time and hard working. BGP Events. Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events manager. Choosy one no over there, baby. Naira munango kuze, ono muchalia wongo sajja kude. Bobo muchala ngabano lina, olwamanyi gasebengerera. Kati olwebuuza nakola Chirabantu obulamu bumpi amakutala buba bugenze kyasolinemu okumera wano jukira omutonzi ng'okyali mulamu lumu mu biseera byange eby'eddembe natambulako ndiise ku maaso natambula nnengera limbo nesalawo kukyama netegereze nenengere njinja ku ntaana ngakulika ebiwandiiko bw'ebiti nze nogolaba naliko nga ggwe ate gye bujja nawe ojja kubanga nze osibula omukwano nzifa kanca enkyalutuuka nga yagenze nakubikira nti ow'omukwano bambi agenze olw'ensi ne kufundirira buno obulamu bulinga kimuli leero kirungi enkya kiwotofu bakubina eby'ensi n'okwekusa olunaku luli tebiri kuyamba munako kiraba nti obulamu bumpi amakutala buba bugenze kyasolinemu okubeera wano jukira omutonzi ng'okyali mulamu. Uncle James lwe yava e Bulaaya yajja ne Kagonga akwataganye omukyala n'abaana b'ab'Entebbe nga bamulinze kabulata bwe yabalaba emikugu nasuula n'ayanjala emikono anywegera abaana kyokka abaana bamuyita mu nkwawa bakwate emikugu gye yali alese. Ffe twagala bitonde
okusinga omutonzi byatuwadde byetukulumiza aleeta engalo semmere gyali oyagala kitoola ye tomuliiko munango kiraba nti obulamu bumpi amangu ddala buba bugenze kyasolinemu okubeera wano jjukira omutonzi ng'okyali mulamu. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Amangu ddala ojja kuba toliiwo kyansolinemu bweti jjukira Katonda ng'okyali mulamu abagenze bangi naye balazeewa jjukira omutonzi ng'okyali mulamu kikugasa kyo okulya ensiro fiirwa omwoyo gwo jjukira omutonzi ng'okyali mulamu ffe abamukkiriza tuli mulaba Yesu jjukira omutonzi ng'okyali mulamu sagala ogambe nzite wamanya munnange jjukira omutonzi ng'okyali mulamu. Nabadde nkyababuulira ku ssaala okusaba nti omuntu asobola okusaba essaala ye neyita ku bisajja 2 netuuka ku ssimu naye ne batagiwaayo ewa Katonda. Ezo ensonga nazibawulidde ndoza muzijjukira eziremesa omuntu essaala ye newankubadde ng'ebotodde netuuka naye ng'eriko obulema nga tasabye n'amagezi oba ng'asabye bubi. Ezo essaala newankubadde etuuse tebagiwaayo ow'omuyinzayo ebintu byonna n'ensonga nenjibabuulira nti ye mutukuvu nnyo ali pyuwa eriye tebatwalayo ebitatuukiridde ekirala mu ggulu buli kye baakolayo kyatuukirira nnyo. Kati essaala ezo tebaziyiwa era nalabanga omuntu omu asobola okubeerayo ne verses eza gold nga 100 ng'okuva buli lwe yasaba bubi nga zize yekka omu kitegeeza essaala ze okuva lwe yasaba teziddibwanga mukko n'emu nga buli lwasaba asaba bubi lwasaba asaba bubi lwasaba tasaba n'amagezi. Kati nga bazijjuzaawo okutuusa buli nnaku baba bamwongerayo chance asabe bulungi. Kati nga bw'alisaba essaala emu bw'ati ng'asabye n'amagezi n'asaba bulungi etuukiridde egenda kubikka ziri zonna ku olwo lwe baliyiwa ziri zonna ne bamuddamu eno. Kati ekirala era ekiremesa omuntu asobola okusaba essaala ye neyita ku ssimu awo bamalayika ne bagirisiivinga mu bibya ebya gold eby'omu ggulu. Kati nalabanga essaala zino baziyisa mu process nga bwe nali awo ku ssimu nalaba ku nsi nga waliwo omukyala eyalowooza okusaba. Kati omukyala ono ng'amaze bwe yatandika bulungi nga yeebaza era yeebaza n'amagezi kitegeeza waliwo okwebaza n'obutali na magezi era nga yeebaza n'amagezi omuyinza ebintu byonna n'asanyuka eri waggulu ennyo ku Namulondo ye gyatudde ne mulaba ng'asekamu ng'anyeenyamu ne ku mutwe bw'ati. Yesu yali eri wala najja ng'asembera mpola ng'awuliriza eggulu lyonna nga lisirise nga bawuliriza kwebaza kwa mukyala ono kwokka nga buli omu agamba nga yeebazizza n'amagezi. Kakati ng'amaze okwebaza yatandika okusinza era n'asinza n'amagezi. Kitegeeza era waliwo okusinza n'obutali n'amagezi. Mubitegedde? Kati ng'amaze ffenna nga twesunga
kyekimulese agamba kiba malayika bonna nga beesunga okuleeta byasabye nga nekitaffe agamba omwana agamba kyekimulese ng'alindiridde okumuddamu. Omukyala bwali bwa kiro eno ku nsi, mu ggulu tewaliiyo kiro. Kati eno ku nsi bwali bwa kiro nga bwe yeebaza nga bw'asinza yatandika mpolampola okugenderera ng'agamba gwe Mukama oli Mukama oli Mukama oli Mukama Mukama pa essimu ne yeekubako. Eggulu lyonna ne linakuwala kubanga atuuse naye tayogedde kimuleese. Ekirala nabagambye nti kyamagero nnyo eggulu okufuna omuntu atuuse kiriya bw'atyo ng'asabye n'amagezi. Kugamba kikulu nnyo kiba kyamagero naye n'atayogera. Kakati oyo ng'amaze ne wabeerayo omusajja era naye n'alowooza akalowoozo ke ne kawoggana wonna eggulu lyonna ne lisiriikirira. Kasooka nakuwooninga mwena ne musooka muwuliriza kyeki wali alowoozezza kati ne musooka muwulira ekigambo oba ekinene ennyo oba ekirungi. Mukitegedde waliwo wapiikinga oba oyogedde ki kiri nti kasita okirowoozaako ng'eri kiwoggana oba kibi kwenkanawa era kigenda nga bwe kiri bulambalamba. Kati mangu ddala omuntu oyo ng'ogulowoozo gwe gutuuse mu bunene bwagwo ne mutandika omulaba eno ku nsi ne byakola. Kakati era omusajja ono ye yalowooza bulungi, yalowooza kusaba. Kati mangu ddala nabagambye nti awo buli lolowooza obulungi owa bamalayika emirimu. Buli kyolowoozaako wadde ekirowooza obulowoozo eri mu ggulu kibeera oda batandikirawo kola nga tonnaba nakwogera ne batandika okuteekateeka ebikozesebwa ku ssaala. Kakati omusajja ono yatandika bulungi nga yeebaza era yeebaza n'amagezi n'asinza era yasinza n'amagezi. Ffenna ne tusanyuka. Kati nno ye yayogera ensonga ye n'amagezi omuyinza ebintu byonna n'asanyuka era bamalayika ne balisiivinga bulungi nnyo essaala ye. Balina process mwe bagiyisa kati katugambe ziringa offices nga bagisooseza wano ne bagizza wali ne bagizza wali. Mukitegedde kati awasemba waliwo era emmeeza ennene ne drawer ez'omu ggulu baggulawo ne bajjayo ebintu 3 ebyeyo mu ggulu ne babigatta mu vese eno eya gold erimu essaala y'omusajja. N'ajjayo ekibiriiti kifaananako ng'ebyeno ku nsi n'asaza n'ateeka nga bw'osaza ku kando naye yateeka muli mu veso omuliro ne gutandika okwaka ne biri 3 n'essaala y'omusajja nga byakira muno mu kibakuli kankiyite bwentyo ndowooza mukitegeere mangu. Kakati omuliro guno gufaananako ng'ogweno ku nsi nga bw'okoleeza ebisaaniiko wali ne gwaka. Kati nga gugenda gwaka nga bijjiira wamu n'essaala ye byatandika okuvaamu akawu akalungi. Kati ne ntandika okugendera ku malayika oyo awali ekibya kino ekirimu essaala era nga kimaze okujja obulungi kitandika okunyooka omukka naye nga gwakawoowo nga guva mu kibakuli muno. Kati waliwo malayika omu omukulu najja n'akikwata n'agenda nakyo ayina w'ayimirira ng'akikutte bw'ati. Kati omukka guno nga guvaamu nga gugenda eri awali omuyinza w'ebintu byonna waggulu ennyo gy'atudde era nalaba nga mangu ddala ng'omuliro wano gwakazikira ne mulema ng'atandise okuwuliriza akawoowo ng'ayagala baleete mangu. Kati era amalayika bwe yatuuka wali nga bwe mugenderako nange ng'ewunya bulungi. Kati akawoowo ako ne kamusanyusa.
kati nga bwawuliriza akawoowo kano nga kamuwunyira nalaba nga waliwo department ate endala bamalayika abavunaanyizibwa eyo omusito eyo awali ebintu gye biri ebingi gye bajja ky'oba osabye exactly kati bafuna instruction okuva gy'ali naye nga tayogedde kigambo mukitegedde nendaba nga bazifuna eri era nabo ne batandika okukola nga bajjayo ekyo kyennyini kyabalagidde kati ne wabawo department endala abavunaanyizibwa okukireeta eno ku nsi kati bali bakijjayo eri gye biri ebingi ne bakireeta ku bano kati bano ne bakireeta mu sitowayo buli muntu alinayo sitowa ye mu ggulu nti bw'osaba ekintu kyo bakiteeka mu sitowayo okutuusa ekiseera kyakyo nga kituuse ne balyoka bakireeta kakati nendaba nga bakijjayo ne bakireeta mu sitowa ye omusajja oyo era bamalayika abavunaanyizibwa ne bakiggalirayo nga bakikuuma bulungi era ebiragiro bino biva wa muyinza w'ebintu byonna ye akola nga bw'ayagadde singa ggwe bw'omulagira ekirala ekizibu kye nalaba nti abantu tebasaba naye balagira Katonda batowa butoyi order tebasaba teri n'omu asaba nalabanga batuni abajjanga beetowazizza okusaba naye abasinga balagira bulagizi Mukama njagala kino mu 2022 awo omuntu aba asaba aba alagira ekyo nakiraba bonna balagira bulagizi kati era nalabanga Katonda bw'alina ekisa n'ekirala essaala kizibu nnyo okutuuka nga omuntu agisabe n'amagezi kati waliwo bye yeegumiikiriza n'abibuusa amaaso ge n'akuddamu essaala ng'ekyo ekyokulagira kubanga abasinga bonna balagira bulagizi Mukama bw'otokimpa ku luno kwegamba ensaba nnyingi nze zampitirirako nga ndi eri ne ŋŋamba abantu nga tebasaba balagira bulagizi kakati Katonda nno takola nga ggwe bw'omulagidde akola nga ye bw'ayagadde okusinziira ku puroguramu gy'alina ku ggwe mukitegedde kati asooka natunamu n'agamba ono ali bw'ati nekino alina kubeera bw'ati natunamu n'agamba kati bwenkimuwera njakimuwa 29 kati bali bamalayika baba bamaze okukijjuzaako 29 omwezi gwa 2 ennaku za mwezi 13 essaawa 7 n'eddakiika 32 n'obutikitiki 6 mu kifo bwe kiti era alina kifuna bw'ati si byakumala tebiri birimu oda nnyo ate si gamba nti omala gasaba ne bakwata bukwasi ne baleeta nedda kati n'abasinga ekisinga balemesa kyekyo ye aba alagidde Mukama nkyagala 27 Mukama agambye 29 n'ennaku za mwezi n'essaawa n'eddakiika n'obutikitiki n'ekifo n'engeri gy'ali kifunamu si lwakuba nze ondabye nga nfunye emmotoka naawe n'omala gagisaba nti ojja gifunanga nze omuntu ava eri nze agingulire bugulizi ngifune naawe ogambe nange Mukama wabe waginguliranga ate ggwe oyina gikolerera ekikulu ajja gikuwa naye ng'okoze eki ogikoleredde waliwo abasaba obugagga omuzungu n'ava eri n'akuwa obukadde 10 n'ogaggawalira awo ate omulala ng'alina kutandikira mu kabalagala naye ng'obugagga era ajja bufuna Katonda y'omu abawadde bombi naye mu ngeri ez'enjawulo mukitegedde kakati omulala nga ye alimala kuddayo ewaabwe Bugerere alime ekisiko agaggawalire mu bulimi nti aligenda n'alima mu musana embeera egenda mukuba wano mu kibuga kyokka ng'asaba Katonda obugagga yesange ngazzeeyo mu kyalo atandika okulima ekisiko bw'alimalayo emyaka 4 nga byalimye bikuze bikulire mu sizoni ey'enjala ennyingi babigulire mu bbeeyi agaggawale naye ng'era Katonda y'omu amuwadde naye mu ngeri ki kati byanjawulo nnyo bwe bityo abantu tebabitegeera kyebava tebafuna bintu byabwe kakati ne wabaawo abalala nga basabye ekintu kyekimu kyennyini naye ng'ate kati ku luno
oba osabye mukama bugagga ng'olina emmotoka gye waakagula empya bukadde 8 oba 15 nagamba genda ogiwooli nga gwe ekyo kyakugambye ne bw'olisaba n'osimba omutwe mu ttaka nga tokikoze tolifuna tatabana nakuddamu yakugamba kyaggwa era ekyo yakiŋŋamba nti abantu bansaba nze ne neetooza wansi nnyo ne mbawulira omu ku omu naye bonze bwe mba mbabuulira ebyokukola tebampa chansi kuwuliriza bye mbagamba ate n'abawulira nabo tebakola kyekibasibye mu bwavu bwabwe ne babonabona bajjudde amaziga bawowoola lwa butawulira n'abawulira tebakola n'abalala tebawulirira ddala bamuzibe ebyo byonna biri mu department ya kusaba kati okusaba kyekintu ekiri sensitive ennyo si kumala gava eri n'otandikirawo kusaba ekisookera ddala mu kusaba olina okusaba amagezi kikulu nnyo n'okusabira mu mwoyo ate okusaba kitwaliramu okukola ekigambo bw'aba yayogera teyejjusa kigambo mugabe nammwe mulifuna musonyiwe nammwe musonyibwe kwegamba ebyo byonna kyekigambo kyekimu ku byagamba okukola naye abantu tebabikola naye banyiikivu mu kusaba naye banafu nnyo mu kukola ekigambo ate ye talina kyakola nga tayimiridde mu kigambo kye ekirala abantu abamu basaba mukama n'agamba kino nkyagala mu 2:7 n'akitegeera nti mukama amuzzeemu essala bw'eba etuuse ng'akoze ebyo byonna ebisoose era okiwulira nti etuuse akuzzeemu naye ekiseera ekyo gwe kyosabiddemu olw'okuba totegedde kiseera kya mukama abasinga obungi bameesinga ebintu byabwe kati gwe kikyo kyosuubira bw'olindirirako ne kiyita ng'omuvinga okuva mu kifo kyo w'oteeka okufunira ekyamagero kyo kati kigenda okujja nga wavaawo ate mu ggulu balina oda ne bw'oba oseeseetuseemu kati ni wano bakireeta wali ne bakizzaayo okujjako ng'okomyewo wano wennyini mu kiseera ekyo kye bakireese mukitegedde okumuvinga kwa ngeri ez'enjawulo oyinza okumuvinga mu kukkiriza ate oyinza okumuvingira ddala ebya ddala mu kifo nga baakugamba oli kifuniraane naate n'omaliriza ng'ogenze kansanga kati omwaka ne gutuuka gw'olina kifunira ne bakireeta wano tekitegeeza nti baba tebamanyi gy'oli naye bakireeta wano ye oda kati nalaba ng'abantu mu butamanya biseera bya mukama bakaaba nnyo kati ebintu byabwe bituuka ne bijja nga baamuvinga oba ne batamanya oba nga baaluuzinga okukkiriza okwo kati bw'obanga kwegamba waggwamukko ku maanyi kizibu okufuna ekyamagero kyo kubanga okukkiriza ge maanyi oba yeeringa contact ekuconnectinga ku kyamagero ku bamalayika bali abakireeta mukitegedde kati bw'oba waggwamukko ku maanyi bakireeta naye tosobola kifuna kati era bamalawo ekiseera nalaba nga bakizzaayo naye mu kuddayo wano basisinkana ne bamalayika ba Sitaani mu bbanga awo waliwo emizimu mingi nnyo giringa oba bumunyeera gizunga kati egyo gye girwanyisa bino ebyamagero ebiba bizze nga bannannyini byo tebabitegedde era ebisinga tebiddayo mu ggulu balwana ne bano bamalayika jjukira bamalayika baba batawaana nnyo n'ebyamagero by'abantu ne bakoowa kati babibalekera bo ne beddirayo mu ggulu kati bamalayika ba Sitaani bano ne babisigaza ne babikweka eyo mu makomera gaabwe kati omuntu n'asigala eno ng'akyasabira ekintu naye nga baakireeta dda n'atamanya kati era awo nawo nalaba nti bw'oba okitegedde nti ekiseera kyakyo kyayitawo osobola okulwana n'egyo emizimu egyakibba n'okikomyawo
kubanga n'obwo obuyinza obulina. Naye kitwala okufuuba, okusaba, kulwana lutalo okukijjayo bw'oba okitegedde. Naye ng'ebiseera ebimu ate kiba ekiseera kyakyo tekinnaba kutuuka butuusi nga kikwetaagisa okulindirira Mukama ekiseera kyo kiryoke kituuke. Kati okusaba kulimu ebintu bingi mukitegedde, kwetaagamu amagezi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ndoza kandekera awo ebyokusaba, ndoza mutegeddeko ekimala. Ekirala si buli malayika nti avunaanyizibwa okukwata ku ssaalayo. Nalaba bana ku buli muntu. Mukitegedde. Kakati no waliya bamalayika b'omuntu omu nga bo okuva lwe babatonda ne babateekaawo ku ssimu nanti we bakulindira. Babeerawo okuva lwe babatonda okutuusa leero nga tebakuwulizanga nayo wadde nti oba gy'oli mu nsi. Kwegamba ne wano ku ssimu baavaawo dda ne bagendera eri ku bisenge ne beesigama ne basumagira n'okusumagira. Banakuwavu nnyo. Era nalaba nga bamalayika bano batawaana nnyo n'abantu baabwe, kubanga waliwo nga bwe nabagambye nti ekirowoozo omuntu n'alowooza ngenda kusaba, kati eyo oda gye bali ne bapapa ne bateekateeka byonna ne bakulinda osabe n'otasaba ne babizzaayo. Baba baakabizzaayo n'olowooza naye no ngenda kusaba ne bapapa ne balinda n'otosaba ne babizzaayo. Baba baakabizzaayo nono bwe batyo. Kati bali nno abeesigama edderi bagamba naye waakiri owammwe, waakiri abatawaanyako ne mumanya nti gy'ali naye ffe tetuwulizanga nayokko. Waakiri singa naffe atuwaayo ku mirimu ne tutegekategekako waakiri wadde n'atasaba. Naye nga bo tebagezanga nako wadde okugenda mu durowayo okuggyayo ebikozesebwa byabwe bye baabawa ku lulwo. Bingi ebyokusaba bingi. Kati ekirala nalaba ebifo biri Yesu bye yasuubiza abantu nti nzirayo eri Kitange bateekereteekere ebifo byaggwa dda birungi, era buli muntu yenna ku nsi alinayo ekifo kye. Kati bwe ngamba buli muntu yenna ku nsi kyentegeeza oba musamize oba kati ali mu kusala mitwe, buli muntu yenna ku nsi mu ggulu bamutegekera. Kati nga tuvudde awo kambuukemu babulireyo ku bifo ebyo. Twagenda ne Yesu ne tutuuka ku bifo ebyo, naye ekyennaku kye nalaba nga wanene nnyo era wateekebwateekebwa n'ebintu eby'omuwendo omungi eby'obugagga eby'omu ggulu ebirungi. Kati nga ntuusewo ne ngamba ono nga yateekamu obugagga nga yayonoona omuwendo. Naye ekyankwasa ennaku ng'abantu omanyi awantu awanene naye ng'abantu abagenda okutuukayo kwegamba tebawera kwota. Ne ngamba buno bwonna obugagga n'omuwendo n'ebirungi bye yayonoona. Saayogera nakirowooza nangamba ndeka. N'akambuwala kubanga kye kiwundu kyalina ku mutima. Kati ekirowoozo ekyo kyagenda ne kimukona mutima ne kimukosa mugovu ogunene gw'alina. Namboggolera mu busungu nangamba ndeka, era nankwata ku mukono. Awo tetwamalawo budde kuba namunyirizaawo. Oli mutukuvu, oli wama. Hallelujah. You are the reason
chozi chewa wafu osango tamasiga gange oli wa muwendo Yesu oli wa cheti wa chinjinyo now we cry yes we cry we do cry tetuleme kubwanga woli kuba wetuja woli ebyo byosiba bita now we cry yes we cry we do cry hallelujah. ndo n'ebirungi n'obu bye yayonoona saayogera nakirowooza nangamba ndeka nakambuwala kubanga kyekiwundu kyalina ku mutima kati ekirowoozo ekyo kyagenda nekimukona mutima nekimukosa we mugoba ogunene gwalina namboggolera mu busungu nangamba ndeka era nankwata ku mukono awo tetwamalawo budde kuba namunyirizaawo netweyongerayo mu maaso kati maaso gye tweyongera twali tugenda mu ffumbiro muggulu waliyo effumbiro eddene n'obukumi n'obukumi billions and billions and billions z'aba angels teri misana teri kiro obukumi n'obukumi bw'emyaka nga bateekerateekera abantu abagenda okugenda ku mbaga eri Yesu yateekateeka mu ggulu kakati nga tutuuseeyo nayingira mu ffumbiro ne Yesu nze saalinayo mulimu nali nyimiridde naye wali tosobola kubeerayo nga tolina kyokola kubanga sipiidi eri wali era Yesu ayimirira n'agamba buli akola kyokola kola mangu buli akola kyokola kola mangu kati bali babe sipiidi eri eri kati ngona nkono ndiyona nakono nenfuluma nga sisobola
wadde okufuna ka space wenye bakola speed ate nga bonna banakuwavu nnyo ate mu bukoowu obungi naye nga balina ennaku lwaki be bategekera tebagenda kgenda. Era eyo mu ffumbiro Yesu akola wamu nabo. Kati Yesu ebiseera bye ebisinga kati ali eyo mu ffumbiro avaayoko naye nga kati yeewali emirimu bali mu kumaliriza kubanga embaga eneetera okujja. Naye ekyankwasa ennaku Yesu ng'akola awamu ne bamalayika abo mu sipiidi bwetyo. Omanyi weesumulira taapu eno eyiwa amazzi amangi bweti mu liiso lye lino nga ge maziga agayiika n'eryokubiri naye ng'akola neŋŋamba kati akola kyokka bw'akaaba kyokka amanyi tebagenda kujja lwaki tabireka n'ategekerako abagenda okujja. N'alyoka avaayo neŋŋamba ndeka. Ate saayogera nalowooza bulowooza kati bwe yaŋŋamba ndeka omanyi ye yali mukwano gwange ye yantwala kati ankambuwalidde era ekyo kyaŋŋamba ndeka kyanzijja sipiidi ennene waali mu maanyi nekinkasuka wala okuva waali. Mangu ddala nga ntuuseyo natandika okuwulira omuliro nga gunjokya. Naŋŋamba nagambye ndeka. Kubanga nze kinwanidde okukola buli kye nteekwa okukola. Era kinwanidde nze okutuukiriza obutukuvu n'obutuukirivu bwonna. N'olwekyo kankole buli kye nteekwa okukola. Abo abatalituuka ogwo gwe musango. Kubanga ffeeno mu ggulu tutuukiriza. Mwenye ku nsi abaana b'abantu mwe mutatuukiriza. Naye nze kankole buli kye nteekwa okukola. Kubanga ekiseera kiweddeyo naatera okuggalawo olugi. Kati kino kye ngenda okukola. Ngenda kuggalawo olugi. Ndisaasira gwe ndisaasira. Kati awo nankasukira ddala mu Geyeena. Ng'amaze okwogera ekigambo ekyo nawulira amaanyi nga gantwala awatali kwekwata wantu wonna awatali kusalawo wadde ki nga gantwala butwazi nga buli wenkwata nkwata bang naye nga waliwo amaanyi agantwala naye ng'ate mpulira nzika mu kiiko okuva wano distance empanvu nga bwe kinakutwala oba wa naye nga nzika mu kiiko ekitakoma nga buli wenkwata nga tewali ekiyinza okunnyamba naye nga bulijjo neeyongera omuliro gunjokya. Nagenda okwesanga nga ndi wakati mu Geyeena naye si munda mu Geyeena naye waggulu waayo mu bwengula naye ng'omuliro gunjokya nga ali munda mu yo. Era nawulira eyo emiranga mu buli lulimi era abantu b'eyo bakaaba nnyo amazzi mu buli lulimi. Nagenda okuwulira nga nange ntandise okukaaba nga bo. Kati oyinza okumbuuza omuliro gw'eyo gufaanana gutya? Tegufaanana ng'ogw'eno ku nsi. Ate Geyeena kwegamba kyekinya tekirina ntobo tekirina wekikoma naye ng'ate ennyanja enzirugavu. Kati ekitono kye nnyinza okugerezaako n'okitegeera ndowooza mwenna mwali mulabyeko we bafumba bikorasi ebyo. Ebimotoka ebyo ebifumba ebitokosa korasi mwabirabako? Ndowooza abalala temubirabanga. Mwabirabako? Ekyo kyekitono kye nnyinza okugereza ennyanja eri bwetyo naye nga tolina ky'oyinza gigezaako eno ku nsi.
naye ng'erimu abantu abangi abalinga omusenyu obungi. Ate eri ennyanja teteeka tesirikako nti wadde ka sekendi kamu bwe kati, naye ng'erina amayengo amanene agenkana ng'ensozi, ejjengo erisinga erivaamu eno ekkanisa emirundi 100 nga likubawe emirembe n'emirembe, kwegamba tewasirikako nti owummulako bw'oti. Era abantu abaliwo bonna ba black balingwa obuku obwaggwerera, naye ng'ate bategeera bulungi, balaba, bawulira, balinga ggwe, bajjukira bulungi, ate bakusinga kubanga bali mu mwoyo. Bw'ova mu guno omubiri oba olaba exactly nga Katonda. Kakati nga bakaaba omuliro guli, bwe nalabanga ntandise okukanga naatera okutuuka nga gye bali, naye ng'ate ndi wala nnyo mu bwengula, naye nentandika okukaaba nti Yesu. Kati no eri nga bwe ŋŋamba Yesu nenjasama, omanyi omuntu okuyoola ebikolasa ebyo ekipipa n'akuyiwamu n'owulira nga kijjudde ng'obulamu buli bwe bwannyingiranga, nga nabyo bwe binyingira okuva mu kaala, mu busomyo, mu misibwa, mu nyama, wonna ng'omuliro gunyingira. Kyenyinza okugerezaako nga bw'onookuma ekikoomi ekinene n'otunga ennyama ku luti n'ogisuulamu, nga bwentyo bwendi munda nga mpulira ng'ennyama gye batunze ku luti ne bagissa ku muliro munda, oba temusobola kitegeera. Naye nga gunjokya bwe batyo ng'ennyama gy'otunze ku luti n'ogiteeka wakati mu kikoomi ekinene, naye nga ne kungulu gunjokya, kwegamba omuliro gwokya, naye ng'ate siguli munda, nga ndi waggulu eri. Kwegamba kiri automatic, teri kumbulira. Kati nga tulina Yesu nga tumazeeko eggulu ku nguudo za zaabu kwe twali tutambulira, twatandika okukkirira akatinda ako akalinga akawuzi akatini ennyo, naye ng'ate wawanvu nnyo w'ogenda okulosinga wenkanankana n'ensi, naye ate nga kikko ekitalina ntobo nti kirina we kikoma, kiwanvu nnyo ate kyanzikiza, ate kijjuddemu ebizzi ebibi ebivundu ebiwunya n'okuwunya. Kakati nga tusomoka nze akatinda ako saakafiiringa era oba saakawulira kyentegeeza, kubanga Yesu yali akulembedde maaso nga nze nvaako emabega, era twakatambulirako nga mpuliranga abatambulira ku luguudo nga bw'otambulira ku ttaka wano erya bulijjo. Ne tusomoka naye nga neewuunya, ne tugenda wala nnyo, ne tutuuka akatindo we kakoma, ne tutuuka ku nsi nga kiringa bw'obeera ku lubalama lw'ennyanja, ekintu ekifaananako bwe kityo bwe wali. Kati eno gye twatuuka ku nsi nga waliwo era omuddoddo nga bw'olaba olubalama lw'ennyanja bwe kityo, ne tweyongerako katono ku nsi ne tuyimirira wabbali w'olutindo. Era ku lutindo wano wali bize nnyo, tewali kifo kirala kiri bize bwe kityo. Ng'oggyeko effumbiro gye nalaba awali ebbize ennyo, naye tewaliwo kifo kirala, ate era wano ku katindo n'effumbiro tewenkanankana nalyo, wabazaamu emirundi mingi. Era nalaba nga katindo okwo Omwoyo Omutukuvu ye gyali gyakolera emirimu gye. Lwaki? Ng'ayamba abantu okugezaako okubasomosa akatindo ako. Naye era newankubadde nga waali ng'agezaako okubayamba, nalaba nga abantu
mitwalo n'emitwalo oba nkugambe nta billions and billions mu second nga bayiikayo mu bunya buli nga bayiika okuva katindo nga tebasobola kayitako olw'ensonga zenjo kugamba ezimu kuzaabalemesanga nga wadde omwoyo omutukuvu agezaako okubayamba naye nga bayiikayo okuva ku bwana obuwere n'obuyonka n'obukulu paka ku bakadde abasembayo. Era okuva ku kigambo Yesu kye yaŋŋamba nga tutuuse mu maaso ga kitaffe n'aŋŋamba ati Aida oyo ye kitaffe. Teyaddamu kwogera nange ekigambo kyonna okutuusa we twasomoka olutindo luno okutuusa wonna we twayimirira awo wonna nga tayogedde nange ekigambo kyonna ne tutunuulira ebigenda mu maaso ku lutindo naye nga bikaabya amazika abantu nga bagwayo mu bibinja. Ekyewuunyisa olabanga buno obutuli bw'ensolosezi oba obw'obuwuka bwe busima waliwo kugamba nga buli katuli kafulumamu 10,000 z'abantu abalala bafulumira mu butuli waliwo obukuba obutini waliwo abava mu makubo amanene waliwo abafubutukira mu binnya nga buli kantu kafulumamu abaako nga bayingirawo bibinja na bibinja katugambe mu sekendi emu owino neeyingirawo neeyiikayo nakasero nga bw'oyinza kugereza ku butale ng'obwo obunene naye teebereza groups ng'ezo ng'akatale kalamba mu sekendi emu ne bayingirawo bonna ate era ne bayiikayo mugeyeena kwegamba ng'entiisa nnene nnyo abantu naddala abataalokokako n'akatini bo tewali kubuuza tewali kuddamu olutuukawo kuyiikirawo kubanga buli muntu wano ku nsi yaweebwa chansi okukolerera ekifo kye gy'aliraga kati era ogwo omusango nakiraba nti gwasalibwa dda kati mu kiseera kino mu ggulu teri kusala musango gwonna teri kubuuza kibuuzo kyonna teri kusemberera Katonda kintu kyonna naye buli muntu bw'ova wano ku nsi otuukira eyo gy'oteekwera kutuuka ate biri mu oda nti naawe ova eno ku nsi ng'omanyi w'oteekwa okulaga teri kibuuzo naawe otuuka ali ng'omanyi gwasalibwa dda kyawandiikibwa nti akkiriza teguli musinga atakkiriza gumaze okumusinga ekyo kyo otuuka wali ng'okimanyi kwegamba kiri automatiki teri kusala musango omulala ogwo gwaggwa ogw'abataalokoka kati abo bo bayiikayo bwekityo bwe kiri kati nabana abaalokoka nabo bayiikayo olw'ensonga zino zengenda obbagamba ebimu ku bibalemesa okusomoka olutindo luno bye bino ekisookera ddala nalaba nga baalokoka bali mu kanisa naye nga beetisse emigugu eminene ennyo ku mitwe gyabwe emirala ne bagisibira ku mugongo emirala ne bajambalira ng'ebisawo bisafari baga naye ebinene ennyo nga bibula kubatuuka ku magulu mu mukono ogwa kkono n'ogwa ddyo bwe gutyo naye ate ng'omwoyo omutukuvu afuba nnyo ng'ayogera nabo emisana n'ekiro abayambe abatikkula emigugu gyabwe naye ne bagaana jjukira akatindo kawuzi tosobola kayitako n'egyo emigugu kitegeeza abo tebasobola kuyitawo nabo baayiikangayo n'emigugu gyabwe. Abalala ekyabalemesa kye kino nalaba ng'abantu balina kungulu bali so smart balabika bulungi naye munda mu bo ebitima byabwe nga byazimba nga bivundu nnyo bivundu bikunkumuka bw'ebiti nga bivaako n'ebififi ebivundu ng'ebitima byagejja mu bo nga bivundu nnyo bikunkumuka munda mu bo kati abo nalaba nga tebasobola kuyitawo era nabo baagwangayo n'ebitima byabwe ebyo. Abalala nga balina emitima mitonotono kale nga kungulu olaba bali smart nga gyazimba mu kitono naye nga balina ebitale ebiri sharp oba kyentegeza ebisala ennyo mu maaso nga waliyo ekitala mu mutima gwe naye n'emabega mugongo mu mutima nga mufubutukamu ekitala ekirala ne mu mbiriizi ze mu mutima nga muvaamu ekitala ekirala ne ku mukono omulala nga muvaamu ekitala nga balina ebitala bina buli sayidi nga kitegeeza nti baafumitanga buli muntu yenna mu nsi gwe baaliraanako kati abo nabo baagwangayo n'ebitala byabwe emitima. Abalala baali nga bantu abalindiridde Katonda naye nga tebasinza Katonda mu mwoyo n'emazima ate era nga tebategedde kiseera kya Mukama
abo nabo baagwangayo. Abalala baali nga bali confused nnyo mu birowoozo oba nga batabuddwa nnyo olw'ebintu eby'ensi n'emitawaana egy'ensi eno n'amabanja n'okweraliikirira n'abaana n'ebintu naye ng'omwoyo omutukuvu bulijjo abagamba abayambe ne bagaana ne basalawo okweraliikirira ekyo ne kibajja mu maaso ga Katonda oba mu kubeerawo kwa Mukama ne kibongerangayo wala nnyo okutuusa bwe baazikirira n'okweraliikirira kwabwe. Abalala baali balema nnyo nga beegottaagota bwonna nga obulema bwesirabangako mu nsi mu mwoyo nga wano ku mubiri obalabanga abalamu naye mu nsi y'omwoyo obulema bwonna bwegottaagota obulala bumuzibe ate bukiggala. Kitegeeza omwoyo omutukuvu kyayogera tebakiwulira ate n'okumulaba tebamulaba. Abo nabo baagwangayo. Abalala baali abalina emitima emibi abatayagaliza ab'ettima abakyawa abatasonyiwa abalemesa abalala kwegamba emitima emibi abatali batuukirivu abatanoonya Katonda abatasaba kwegamba ebyo byonna n'ebirala kafankunaaye bonna tebasobola kuyitawo baagwangayo nga tebasobola kurosinga lutindo. Abalala baali bazitowa nnyo mu mwoyo naye ng'ate bawewuka nnyo mu mubiri. Kitegeeza nti ebya Mukama byali bibakaluubiriranga nnyo ku nsi naye ng'ate eby'ensi oba eby'omubiri bibanguyira kati ne babeeranga mu mwoyo bazitowa nnyo naye nga mu mubiri bawewuka. Naye jjukira akatindo ke bayitako kawuzi. Omuntu alina okukayitako nga muwewufu mu mwoyo so nga si muwewufu mu mubiri. Mu mubiri babeera bawewufu ne bazitowa mu mwoyo kati abo tebasobola kusomoka katindo kali nabo baagwangayo. Era abamu ku bantu be nnalaba batono ennyo abaasobolanga okusomoka akatindo kano be bano. Kwegamba nalaba nga beewuunyisa kwegamba nga ne mu nsi balinga abafu nga balinga abafu mu nsi kaŋŋambe nga bafu mu mubiri naye nga balamu mu mwoyo nga balinga abaafa kwegamba amaaso amagezi omutima ebirowoozo obulamu bonna nga bakonektinga munda mu mwoyo omutukuvu nga balinga abeebikkira mu mwoyo. Yesu aliogenda watulekera omwoyo notugamba byonna tusabe omwoyo nange nzize nkowola omwoyo beera nange mwoyo Tawulawo mulimbera jango mamire mu kifo kino na buli azze wano alege ku mwoyo jango tukuyita omwoyo mwoyo mutukuvu ne mu mirimu gyange mwoyo wa Mukama ne mu ndwadde zinnuma kuyita omwoyo jangu omponye ponya Spirit, feel me, Holy Spirit, love me, Spirit.
anoint me, fill me, love me, anoint me, favor me, love me, fill me, love me. Ngapenda wamanyi, wapamanyi, moyo wa Mukama. Oh, ngapenda mwasubi, wampasubi, moyo wa Mukama, moyo mutukuvu. Ngabande nyo mutima, wazimba mutima, moyo mutukuvu. Goita tata, bera nange, moyo mutukuvu. Gwe bulamu wange, saba onzize bujja, Yesu nyamba. Saba onsasire, saba onsonyiwe, sonyiwa Mukama, sonyiwa Mukama. Nsaba onkume, sinamanyi, beera nange, Yesu wange. Holy Spirit, Spirit, Holy Spirit. BGPEVents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPEVents. This is Blessed Gospel Promotions. BGPEVents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPEVents. Connectinga munda mu mwoyo omutukuvu nga balinga abeebikira mu mwoyo nga bali sensitive okuwulira buli kanyukuta, buli katonyeze, buli kalagiro, buli kagambo kabagamba era kokkanga bekakola oba bwekityo kebakola. Omwoyo omutukuvu kyabagamba kyokka nga kyebakola ng'ate bali bafaayo nnyo okuwulira kyabagambye n'okukikola. Kakati abantu bali nalaba nga balinga abafu nti nga ne bw'ova eno ku sayidi n'omufumita empiso otegeera empiso n'emubulira mu nnyama nga takyuka naye nga yenna ali mu mwoyo omutukuvu. Ekyo nakyo kyanneewuunyisa. Kagamba nga abantu bali beewaayo baaleka byonna ne beewaayo eri omwoyo omutukuvu okukolera okubakozesa ye byayagala. Abo nalaba nga be bayita katindo era nga basomoka wamu naye nga bw'abayamba ng'abayisaawo. Nalabako obwana obuto buli sayizi obufudde nga babuzaala, obuvudde mu mbuto, buno obuzze ne bamaama baabo nga bafudde n'akaana ke nga abadde azaala mu zzaaliro n'afa nga nabo batuuse babiri, maama akulembedde n'akaana kavaako. Obwo obwana butambula, nze nabulaba. Akaana nga kajja katambula emabega wa nnyina waako, akato ke baakazaala we kati nga kava kufa ne nnyina waako ng'akazaala kamugirako emabega, naye nga maama tajjukira kaana n'akaana tekajjukira maama, naye nga bonna balooza omwoyo omutukuvu yekka yayinza okubataasa, yekka yayinza okuyisaawo. Era buli omu wali abeera ku lulwe, ne buno obuvudde mu mbuto ne bujja ne bannyina baabwo nako kabeera kewalula lwako nga kavula lwako ne nnyina waako nga tajjukira kaana. Wali bakayita kanaayo kyani, buli muntu ayimirira lulwe nakanakaana aba takajjukirayo. Tewali kyoyinza kujjukirayo ng'otuuseeyo ku lutindo oba ng'otuuse eri mu ggulu, tewali. Kuba ate yo mu ggulu wakiri walungi, tewali kiyinza okunyiiza, tewali kyoyinza okwejjusa, tewali kyoyinza okulowoozaayo ku nsi, kubanga byonna butaliimu. Eby'omu ggulu bye birungi, naye eri ku katindaawo wo wazibu nnyo. Buli muntu abeera yeetisse mutwalo gwe yekka
nga omwoyo omutukuvu yekka yakutaasa. Kati nno abantu abasinga nabalaba nga bali eno ku nsi omwoyo omutukuvu tebamufudde mukwano gwabwe, kati nga basuubira okumufunako omukwano nga batuuse wali ku lutindo. Kizibu nnyo, kyali kizibu nnyo, baali tebasoboka kubanga baali tebali connected naye. Oyina kubeera nga wavudde naye eno, kitegeeza bw'otuuka wali wabaawo amaanyi agakuvaako nga bw'olaba nti wabaawo amaanyi agakuvaako ne gakwatagana ne gali agali ku ye ne gakuyamba nga mugendera wamu naye ng'akusika akuyamba okugenda mu maaso. Naye bw'oba toyinaga amaanyi oba ogwayo. Ekirala bw'oba towuliriza bulungi instruction zakuwa ne bw'osobyamu kamu nagamba tambula n'oyimirira, oba nagamba duka kati awo dduka, kati awo tambula, kati yimirira, yanguwa, genda mpola mpola. Kwosobyamu nagamba genda mpola n'ogenda nnyo ng'oli wansi, teri ssuubi lya kudda. Kati ebiremesa abantu okusomoka bingi, naye nabyo kambirekeraawo. Kati ekirala nga mmaze okulaba ebyo byonna, Yesu yankwata ku mukono n'angamba Aida jangu. Ne tugenda ku lutindo okwo ne tuyimirira mu makkati gaalo. N'angamba nti olabye, kati ne ntunula eyo wansi mu bunnya obutakoma. N'angamba nti olabye, eyo y'ensi, ye Sitaani era ye Geyeena, abantu bange gye bagwa. Naye njagala oddeyo ku nsi, kino kyamangu nnyo. Ogamba abantu bonna ku nsi nti bayambe nnyo abaana abato. Abaana abato bazikirira, kubanga nalaba obwana obuto bambi nga bugwayo mu lunnya, nga bufuba ne bugezaako, naye bambi nga bumaliriza nga buyiikayo. Lwaki? Kubanga nga mu bo temuli nsigo ey'ekigambo. Era bw'atyo n'aŋŋamba nti genda oddayo ku nsi, ogambe abantu bonna ku nsi nti abaana abato bazikirira nnyo, bazikirira mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa. Kyentegeeza bwe ŋŋamba abaana abato okuva ku muwere okutuuka ku baana abali e Makerere, sayizi ezo be nalaba nga bayiikayo. Era Yesu be yaŋŋamba tiddayo ku nsi ogambe abantu bonna ku nsi nti abaana bazikirira mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa. Naye genda obagambe nti bayambe nnyo abaana abato, ate bakikole mangu, kubanga abaana abato bazikirira, abaana abato baggwawo mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa. Kino nga kivunaanyizibwa ku buli muntu yenna ku nsi. Yesu n'aŋŋamba tugenda ogambe buli muntu yenna ku nsi nti bayambenga abaana abato kubanga baggwawo. Ate Sitaani akoze olukwe lunene okuzikiriza abaana abato mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa. Naye genda obagambe nti abaana abato bababuulire enjiri, abaana abato babatwalenga mu kkanisa, abaana abato babayigirizenga okutya Mukama n'okumanya Katonda, abaana bababuulirenga ekigambo, abaana babaleetenga mu kkanisa, babayambe kubanga bambi abamu bafuba ne bagezaako naye balemwa olw'okubanga tewali abasizaako mwoyo. Genda obagambe babayambe mangu, genda obagambe bakikole mangu, bayambe abaana abato. Kati ne leero mbagamba era eri buli muntu yenna ovunaanyizibwa ku kino, kubanga yaŋŋamba nti buli muntu yenna ku nsi. Era nalaba nga ku luno waliwo abantu abagenda nga batambula mu byalo, mu bibuga, mu bwalo, mu nsenyi wonna, naye nga ku luno nga balina Bayibuli nga tebabuulira bantu bakulu, naye nga banoonya abaana abato okuva ku buwere n'obuyonka n'abali e Makerere, nga bagenda bababuulira enjiri ddo to ddo, nga Mukama agamba nti genda obagambe bayambe abaana abato kubanga bazikirira. Ekyo bakikole mangu, ate kivunaanyizibwa ku buli muntu yenna ku nsi. Kristo Yesu Omunazaresi, tukusinza Kristo Yesu Omunazaresi. Gwe yali era aliba woli okuva edda lyonna
enaku zonna ngwe olibawo osanidde Yesu osanidde okusinziwanga ngwe yali era aliba woli okuva edda lyonna enaku zonna ngwe olibawo osanidde Yesu osanidde okusinziwanga tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi okuva mu mirembe giri bwe muliro gwokya ekyo ne wansi w'ensi bakimanyi This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events. osanidde tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi ebibonobono by'omutuukirivu bingi naye Yesu amulokola mu byonna nzonyambye nnyo okuyiga mmanyi nti ekkubo ery'obulamu yeegwe weebale mukwano gwa Yobu Yesu onjagala nnyoze sinziwa Katonda wa Yakobo tali alifaanana Yesu Yesu awonya n'endwadde nalulize yamponya olubuto omulangira w'esavunama avunama mu maaso ga Yesu Yesu wawangula Lusifa omusota ogwetaanedda Hosanna Haleluya Nemala nfuna omukisa okutandika olugendo lwange buto kuba obulamu bwange mangu nnyo yeyosobi gyenkyusa nalwawo okutegeera nti mazima gwe Mukama wekka nagaba ekitiibwa ky'omu ebyo ebitaliimu kati nkitegedde nti ekitiibwa kikyo wekka kigwana ggwe Katonda omutuufu togaba na kitiibwa Mukama akulira abakulu bonna togaba na kitiibwa gwe Katonda wekka togaba na kitiibwa Mukama akulira abakulu bonna togaba na kitiibwa gwe Katonda wekka
than the greatest. You never share your glory. You are God alone. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Chali chisa echandeta woli chisa chomukama chanyigo mutima nawe gumuwe omutima anachusa byonna mwewe wenna onofuuka kitonde kijja Chichi echampisa wawo Echisa cha Yesu Yesu yampisa wawo Chichi Chichi echampisa wawo Echisa cha Mukama Chechampisa wawo Gololo mukono wanonda awo awanyome bw'abantu nawe guma mukwano gumikiriza muye anachusa byonna onoimba oluimba chichi echampisa This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Yesu yampisa wawo Chali chisa Chichi echampisa wawo Echisa cho mukama Chechampisa wawo This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Echinanja ukanya kuye kusula njala oba okulaba ennaku gumikiriza muye anachusa byonna bimukwase byonna yabisobola mukama chichi echampisa wawo Yesu yampisa wawo ekisa ky'omukama chichi echampisa wawo chali chisa chechampisa wawo mwana w'omukama chichi echampisa wawo wena lisisobola bange Yesu
This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events.
Tekulina buyiniko mukisa kwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tenkisi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Katonda dira amasiga n'agafuula oluyimba, adira omwavu n'amufuula omugagga, olaba adira mu nnyanja n'atutemeramu ekkubo, byewuunyisa byakola era bizibu okutegeera. Katonda adira amagumba n'agazaako ennyama, adira eddungu n'atonyesamu enkuba, olaba adira omusaayi n'agukamulamu entuuyo, byewuunyisa byakola era bizibu okutegeera, byewuunyisa Katonda byakola, weewuunyisa namugere kati wenkanika. Oli Katonda w'essanyu, yeah. Katonda tuwa obulamu, oli Katonda w'enjuba, Katonda tonyesa enkuba, Katonda addira bamulekwa n'abafuula abaana, addira ekikolimo n'akifuula omukisa, olaba addira bakasiru n'aboogeza ennimi, byewuunyisa byakola era bizibu okutegeera. Katonda yamanyi bw'atuwanirira ne tutagwa omuyaga guse, yamanyi bw'atutambuliza ku mazzi, olaba addira omuntu eyeebase namunyumiza emboozi. Mukama munnange byonna obikira, Katonda eddoboozi lyo libwatukangalatu, olina amaanyi owanirira ensi mu mukono gwo, oli Katonda w'essanyu, yeah. Katonda tuwa obulamu, oli Katonda w'enjuba, Katonda tonyesa enkuba, my God. Producer Brian. Sife Mukama naye erinnya lyo, erinnya lyo ekitiibwa n'ettendo kibe, olw'ekitiibwa kyo n'olw'ekisa kyo tubeerawo, be tuli baana bo
yekwatubudamya nebwekuba kulya yekwatuwa emmere y'okulya oli makerenda ag'omusujja ogutintimya nebwekaba kale nga kakutte yekwagitonyeza ndabira wansi okubeera omwana wo ndaba kuti z'okutondwa mu kifaananyi kyo neyanziza oli katonda w'essanyu katonda tuwa obulamu oli katonda w'enjuba katonda tonyesa enkuba Mukama nzize lelo talobadde Katonda mu buli mbeera nzize n'essaddaaka kabeera kawo katuuke gy'oli okebera emitima okebera ebirowoozo era onyumirwa abakusinza mu mwoyo ne mu mazima nzize nkuwe kisinga Mukama kitwale kuwe kisinga kuluyimba kisinga
nachicho Yesu kuwe chisinga kuluyimba echisinga kuluyimba nachicho Yesu kuwe chisinga kuluyimba echisinga kuluyimba wakulu tukuimusa ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuimusa mu nsi zonna Yesu tukuimusa gwe mutonzi mulokozi zenne ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuimusa mu nsi zonna Mukama mu nsi zonna Yesu tukuimusa kubanga gwe mutonzi mulokozi zende nyumirizanga mu gwe temuli kitiibwa magezi gange yate amaanyi kulwange Mukama sigenda kwenyumiriza nedda muganda wange wabula n'olwekyo Mukama wakulu tukuimusa ekitiibwa kya Uganda Yesu tukuimusa mu nsi zonna Yesu tukuimusa kubanga mutonzi mulokozi ekikolo kya Yesu n'atamekwa teryakwekana Mukama
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna. Kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775-886-3 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna